Omukolo gw'okutongoza ekibiina ky'abavubuka b'eruzira ekya Luzira Development Group gutandise na kkumba okubadde kukulembeddwamu bammemba b'ekibiina kino wamu n'abakulembeze b'ekitundu era ng'abadde bayambibwako bbandi ng'oluvannyuma beegattiddwako ssaabawolereza wa gavumenti Frederick Ruhundi. Wano wasinzidde n'akubiriza abavubuka bonna mu ggwanga okutandikawo ebibiina by'obwegassi bwe baba baakufuna obuyambi okuva mu gavumenti nabo okusobola okwekulaakulanya n'okukulaakulanya eggwanga lyabwe era ng'abawaddeyo emitwalo 3 n'abasuubiza okubayambangako buli lwe banaamutuukiriranga. Eyo nto foundation ekibiina kino kirunda enkoko okulima obutiko okufumba emmere ku mikolo n'emirimu emirala mu bajja ensimbi ezibayimirizaawo nga kati baweza bammemba abasoba mu 5. Omukolo guno gwetabiddwako bakansala okuva mu KCCA okubadde Adam Kibuuka nga ye muyima w'ekibiina kino ne kansala babiri Emmy mumatira n'ekyo ky'oba oyina mu ngeri y'emu abatuuze b'erungujja kitunzi nga bano beegattira mu bibiina eby'enjawulo ebiwozi n'okutereka ensimbi ziyita zisako boolesezza ebintu by'emikono bye bakola mu nsimbi ezabaweebwa gavumenti ng'eyita mu kitongole kya KCCA eza CDD. Omwoleso guno guteekeddwa kansala omukyalo w'ekitundu ekyo Namatovu Margaret nga gukulembeddwamu Deputy Mayor wa Lubaga Division Nagawa Catherine. Nagawa mu kwogera kwasiimye abantu bano olw'obutabulankanya ssente wabula ne bakola eby'amagezi bw'atyo n'asaba n'abalala balabire ku bo n'abeetaaga ssente bazisabe kubanga gye ziri. Ssente ezo teziba za kuzzaayo, ssente ezo ziba za kukolamu magoba, so ziyamba abantu okwekulaakulanya. Kansala Namatovu awummyemu omutwe mu mwoleso guno annyonnyodde ekigendererwa ky'omwoleso guno nti tukubiriza abantu bonna abali mu community ya Lubaga si Lungujja yokka bakoppe ekintu ekifaanana bwe kiti bajje balabe. Oluvannyuma balambudde emidaala egy'enjawulo n'ebyoleseddwa. Funa ssente mmwe